I'm supposed to be in State House. I'm in exile. Alex Waiswa Mufumbiro is supposed to be in Parliament. He's in prison. Mwanga Chivumbi is supposed to be in Parliament. He had 10 people killed at his house. Now nobody knows where he is because he was abducted. And many others. So it's not about the position. It's about what we stand for. Uganda yonando za tewanabeerawo ayiwa mu kibiina kya NUP nga komanda lwansonga ensi tesima. Tewanabeerawo ateeka ssente mu kibiina kya NUP kusinga komanda. Ebyokulabirako mbirina. Kiri kizimbe kyange kye mulengera wali kyagenda mu 2021. Waliwe bazimbye ekizimbe kya kalina, kizimbe kyagenze mu 2026. Eri kalina gy'olaba bamanerenda kati bagivunanyizibwako n'amaduuka gali. Ezo na sente zagenda. I saw with General Moses Ali, number 1, freedom fighter. Number 2, peacemaker. Number 3, development person. That's what I saw. Omulambo gwa General Moses Ali enkya y'olunaku olwaleero gutuusiddwa ku palamenti okusobola okubeera ng'oboli awo ababaka bagukubako eriiso evvannyuma era ng'embeera nga bwebadde ku palamenti tugenda kubeera nga tugikutuusaako. Omugenyi omukulu ku mukolo guno abadde pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era ng'ono birungi byereere byayogedde ku mugenzi General Moses Ali. Abantu ab'enjawulo basiimye General Moses Ali ebirungi bye yakolera eggwanga lino wamu n'okwewaayo kwe yakola ne ssaddaaka zonna ze yakola ze yawaayo ku lw'obulungi bw'okulwanirira eggwanga Uganda lye tulimu era lye tweyagaliramu oba oliawo olunaku olwaleero. Embeera eno ngenda kubeera nga ngikutuusako program already yafulumye jjo ey'enteekateeka z'okwerekera omugenzi Moses Ali so nga ate bwe naaba nkuggyeko sayizizaawo ngenda kukulaga Engineer Stephen Kaweesa ate yesoose kumutegeera bulungi. Atugambye waliwo we tulaba ekizimbe kiri kyali kizimbe kye mu 2021 yakisingayo ne bakitwala. N'atulaga nti wali we mulaba bazimba kalina empya wabaddewo ekizimbe kyange. Kati awo mbuzeemu okutegeera bulungi Commander 001 Engineer Kaweesa. Wali we mulaba bazimba kalina awo nno kakulu we mulaba bazimba kalina wabaddewo kibadde kizimbe kyange. Kati kyesitegedde kyabadde kizimbe kye nga akizimba tekinnaggwa. Kati bali abamuwola oba be yakiguza oba be yaguzaawo be bazimba ne bongerako oba bakyonna kyekiri tugenda kubeera nga tubitunuulira. Olunaku olw'ejjo twabadde mu campaign Engineer Stephen Kaweesa ng'asaba bannakatooke bamuyira obululu wabula alina ebigambo bye yayogedde. Ebigambo bya Engineer Stephen Kaweesa nga bwe yabyogedde bwe njagala mbikuwe nga sisoose kusoosowaza yadde okwongeramu ekyange. Omukulu waliwo yatuuse n'agamba nti yawa Kyagulanyi $6,000,000 ezo Kyagulanyi tazoogerako. N'amala n'agamba nti kati nina kaadi ya NRM nebaza NRM yampa kaadi NRM era kati ekintu nkirina lwa NRM. Yes, tugenda kutunulira story eyo and of course tubeere nga tugifunira ddala bulungi. Mwami Kyagulanyi yafunyeko interview n'omwami gwe bayita Mordecai Mulisa era nga ebimu ku byabadde mu interview eyo tusobodde okuba ntubisomolayo ne tubireeta tubikubaganyeemuko nze naawe. Mu bimu ku bigambo byayogedde mwami Kyagulanyi mwe muli statements zazaakola bwe yabadde abuuziddwako nti lwaki yasalawo afulume eggwanga Uganda. Nayagadde nnyo nze ng'omuntu reply gye yakuzeemu munnamawulire oyo Mordecai Mulisa yagasakirako ku NBS NTV. Ndoza it was NBS yakwe yagasakira. So kwe yagasomera naye n'okugasaka yagasakako. Bobi Wine ebigambo bye tebyabadde biwoomu eri abali mbuyinza naye yabadde alina okutangaaza okw'enjawulo kwakola ng'agamba nti aclarifyingamu. Anyway, kanzije nkuwa emboozi eyo mu bulambulukufu bwayo ng'oba oli awo bwe yagyogedde era nga bwe yabadde. Kakati
omukyala Zaala Luyirika agenze maaso n'okubeera ng'oboolyawo asakira bannamakindye era nga wetwogerera universities ezisukka mu 3 zezo zasobodde okuba nti afunamu ebifo eri abo abatuuze be mu Makindye bakiikirira mu Parliament basobole okubeera nga bongerayo okusoma kwabwe. Kino nno kyetutera okusinga okuyaayaanira nti singa tufunayo abantu abasobola okutuyambako, singa ababaka baffe mutuyamba ne mutuukiriza obuvunaanyizibwa mu mirimu gy'ababaka mulimu okulobingira abantu era ezimu ku strategies ababaka abalina influence ze basooka okubeera nga basekiwalinga zeza bursaries ng'ezo zezo batusakira amazzi amayonjo, batusakira amasanyalaze, netufuna amasanyalaze ku discount n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo ng'oggyeko okubeera nti bagenda ne legislating amateeka mu Parliament naye ate balina n'okuba nti batusakira. So thank you so much Zaala Luyirika era omukisa gw'obadde bannamakindye atugenda kubeera nga video yo tugiplayinga so that abawangalira mu bitundu ebyo by'Emakindye bafuna ku mukisa ogwo. Kakati mu ngeri endala Bobi Wine alina obwennyamivu bwavuddeyo n'alaga eggwanga ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi ennaku kati zigenderedde 12 bukyanga abuzibwawo oba bukyanga abula ku bantu ku maaso mu mbeera yaabwe ebyokwerinda okuba nti bamutwala mu kifo ekitategeerekekanga ne gye buli kati. Mwami Kyagulanyi alina information gy'afulumiza okusinziira ku sources oba oliawo kyezaamuwadde ne kyezaamugambye agamba nti Honorable Muwanga Kivumbi yatulugunyizibwa bya nsusso era gy'ali akuumibwayo lwakuba nti ali mu kujjanjabibwa basobole okumuleeta ng'abamutulugunya babisa obujulizi era mu bigambo bya Mwami Kyagulanyi baba Bobi Wine byasobodde okutegeeza public wabadde ayise ku kibanja kye kya X alaze nti naye yennyini ng'omuntu oba ne bannayuganda abalala abayiseeko mu mikono gy'okutulugunyizibwa bwe bakuba oba bwe bakutulugunya ekisusse ebbanga eddene bamala ne basooka bakuterekako eyo nga tebannakuproducinga eri ebitongole ebikuuma ddembe ebimanyiddwa mateeka n'osooka obikka obujulizi obwo baa ne basooka babikka katugeze ebiwundu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Era emboozi eyo njirina ebigambo nga bwabiwandiise bwe tugenda okubeera nga tubiyisaamu amaaso. Ago n'amalala mangi tugalina just kansooke nkujjukize video obuteerabira jimpeera ka like yes kigisobozesa okudduka ku speed etenkanika information netuuka kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza mu butongole. Nenkusaba twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu ofunenga latest updates ne latest information fe tusobole okubeera nga ate tuku-update nga buli oteekayo video empya ojja kuba ofuna notification. Nzikiriza nkolemu katono nnyo bwe nti nfunemuko ku lwendo lwakaawa ate bwe nzija ebigambo n'emboozi tutuule tubinyumye era tubiguse. Tovaawo nkomawo. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwa Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C, abasajja n'abakazi abenyooma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi 3 kitundu zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe anti obulamu bugagga. Okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 076 4 3 Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Essenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82
ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofiisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya nze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba wano eno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwaba tasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulumba edduwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mmwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga. Mbanirizaako butereevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosako okuba nga mutugoberera. Muli ku butereevu ku Mukutu Vic Exclusive era nga nze Vic mbeerawo okutuusaako ensonga nga bwe zitambula okwetulula eggwanga lyattu Uganda oba oliawo n'ebweru waalyo. Tubeera basaale nnyo okakasa nti obeera updated mbudde. Kakati olunaku olwaleero mu palamenti ey'eggwanga Uganda omubiri gw'omugenzi Moses Ali oba General Moses Ali gutuusiddwa amakya g'olunaku olwaleero era ng'embeera ebadde ya kiyongobero nnyo ku palamenti ey'eggwanga okusinziira ku namungi w'omuntu eyeeyiye ku palamenti. Naddala ababaka abaministers n'aba-officials ab'enjawulo bazze okuba eriisa evvannyuma ku mubiri gw'omugenzi Moses Ali. Keeka akaseera nga omubiri gwe gutuusibwa ku palamenti era nga mu layini olengerera ddala abantu ab'enjawulo ku palamenti okwo abazze okuba nti bawelcaminga oba bareceiving omubiri gwa General Moses Ali okubadde ne speaker wa palamenti Jacob Oboth wamu ne baministers ab'enjawulo nga bogenda maaso n'okubeera nga ate obalaba okusinziira ku program nga bwe yafulumye. Deputy Speaker Thomas Tayebwa naye abaddewo, and of course omukolo guno gwateekeddwa okubeera nti gubeerawo olwaleero ng'omugenyi omukulu ye pulezidenti w'eggwanga era mulwanyi munne munywanyi w'omugenzi General Moses Ali watuuse okubeera nti ate oba oli awo afiira. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni awo abadde atuuse ku palamenti era ng'asayininga mu kitabo ky'abakungubazi wakati mu bukuumi obw'amaanyi, and of course takomye bukomi kubeera nti asayininga mu kitabo ky'abakungubazi. Mwami Museveni amaze n'agenda n'awaayo ko speech oba oli awo ku biki by'amanyi ku mugenzi, era mu speech ye oba mu kwogera kwe ono atendereza oba akungiriza obuvumu n'obwagazi bw'eggwanga eri omugenzi General Moses Ali bw'abadde alina eri Uganda yatu. Ebimu ku ebyo President Museveni byasobodde okwogerera ku palamenti tusobodde okubeera nga tubifuna era twandyagadde tubigabaneko obutereevu nammwe oba oli awo osobole okumanya. Jjukira twakutegeezezaako oba twakutegeeza ku lunaku lwe tufulumya amawulire g'okufa kwa General Moses Ali nti President Yoweri Kaguta Museveni yakwatagana butereevu ne General Moses Ali bwe yali addukidde mu South Sudan oluvannyuma lwa gavumenti ya General Idi Amin Dada okuba nti yali eyigganya General Moses Ali n'awaŋŋanguka oba n'awalirizibwa okuwaŋŋanguka okuva mu bitundu ebya Jumani then n'ayingira eggwanga erya South Sudan
then mu South Sudan eyo gye yakolera eggye lye nga ye General Moses Ali. Kakati eggye lya General Moses Ali lyajja ne likwatagana butereevu n'eggye erya NRA, National Resistance Army, eryali kulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni mu biseera ebyo nga naye ali mu nsiko afuba kulaba nti avuunika gavumenti, era yewe yakwatagana ne General Moses Ali wamu n'eggye lye abayanguyirwa okusooka okukola oba okukolaganira awamu okakana nga bavuunise gavumenti, era Yoweri Kaguta Museveni kwe kuyingira mu buyinza. Okuviira ddala ku olwo bano babadde banywanyi era nga n'ebifo ebyenjawulo mu gavumenti ya Mwami Museveni, General Moses Ali omugenzi abadde ajja abisaavingamu, bye wandigambye nti ebifo ebisava ddala okugeza nga first prime minister, first deputy prime minister, ebifo bwe bityo maybe ndowooza bye bifo ebituufu bwe mba sisobezza, so I stand to be corrected. Ebifo bwe bityo General Moses Ali azenga abikola ki, abituulamu mpaka ne ku kisanja kino kyennyini kyafiiriddemu nga mubaka ate nga awumuziddwa buwumuzi bweri mu ministry, then ate n'aweebwa obuvunaanyizibwa wano mu parliament. So abadde akoleredde nnyo eggwanga lino, era ku internet kuno bw'otunuulira General Moses Ali tewabaddeewo nnyo bannansi babadde awo nti basanyukidde nnyo okufa kwe, wabula bonna bakulaze nti bakungubagidde wamu ne General Moses Ali okufa kwe. Soko tuweko ku bigambo bya president ate nga akungubagira munywanyi we, ndoza tuweke eddakiika ng'emu ate tusobole okweyongerayo n'amawulire amalala agali mu lunaku ku bigenda maaso mu Uganda. But to give witness to the positive attributes I saw with General Moses Ali. Number one, freedom fighter. Number two, peacemaker. Number three, development person. That's what I saw. I hear that even in the Muslim group, that's why his body had to be taken to Old Kampala, Chiwuri, and Naguru. Also, I didn't know which faction he belonged to among the Muslims. But apparently he belonged to no faction. He was neutral. So this is the Moses Ali I saw. He is so full of peace. Thank you so much. So President Museveni abadde brief era akozesezza akadde katono nnyo okusobola okwogera ku General Moses Ali oluvannyuma amaze n'avaawo, ate Parliament ne wetwogerera essaawa zino ekyatudde ekyakungubagira mugenzi Moses Ali. Programu y'okuziika kwa General Moses Ali bagifulumizza olunaku olw'ejjo, era ng'enteekateeka nga bweri wajja agenda okuziikibwa, agenda kutambula atya, bw'anaava ku Parliament awo bagenda kumutwala wali eri ekkololo, ekkololo ennyonyi weegenda okumujja, omubiri gwe gutwale mpaka mu Adjumani, then bw'atuuka mu Adjumani enteekateeka ziri zitya, byonna cabinet ey'abaministers eyatudde olunaku olw'ejjo yamaze okubeera nti ate ebifulumiza enteekateeka nga bwegenda okubeera. Era katoyambisa akadde kano tusobole okumanyisa abo abataategedde ku programu eno ey'okuziika oba ey'okusiibula General Moses Ali. Batuweko katambi ako Pavin. Tuesday omukulembeze w'eggwanga asiimye okuba omugenyi omukulu era n'okukungubagira mukwano gwe ku Parliament ya Uganda. Essaawa zigenda kuba 3:30. Parliament egenda kutuula ku ssaawa 4. Olwo nno bannayuganda ffenna n'ababaka ba Parliament tutandika okusiima ebirungi omugenzi byakoze. Bwe tunaaba tumaliriza ku ssaawa 7 ennyonyi egenda kutwala omubiri gw'omugenzi General Moses Ali wali ekkololo ku kisaawe egutwale paka Adjumani. Era bw'eneeba etuuseeyo wajja kubaawo okusabira omugenzi. Then ku lunaku olwa Wednesday council wagenda kubeerawo olutuula olwa West Nile. Districts zonna ezikola West Nile zigenda kutuula ku kisaawe kye tuyise Padiri Stadium okusiima ebirungi omugenzi General Moses Ali byakoledde eggwanga.
eyo nga tuli eyo Oweekitiibwa President Museveni asiimye High Excellency the Vice President okumukiikirira mu kuziika General Moses Ali. Nzijukiza ababaka ba Parliament okutwegattako nga tuli Adjumani mu kuwerekera mukwano gwaffe, menta waffe, jjajja waffe, abadde byonna okulaba nti tumuwerekera ng'awo omukulembeze w'eggwanga bwe yasiimye okumuziika mu kitiibwa. Baminisita bannange mbakubiriza okutwegattako nga tuwerekera mukwano gwaffe, taata waffe abadde omuntu ow'omugaso ow'eggwanga lino, akoleredde eggwanga lino era twagala okumusiima. Oluvannyuma lw'ebyo Oweekitiibwa High Excellency the Vice President yagenda okukiikirira eggwanga nga tuli Adjumani mu kuziika General Moses Ali. Tubakubiriza okujja okutwegattako nga tumuwerekera nga omukulembeze w'eggwanga bwe yasiimye aziikibwe mu bitiibwa byonna, era UPDF yegenda okukola omukolo ogw'okumuziika awamu n'okukuba emizinga oba gun salute. Alright. So ye enteekateeka eyafulumiziddwa akawungeezi k'olunaku olw'ejjo ku butya General Moses Ali lwagenda okuba nti ate afuna embaga ye esembayo ku nsi kuno. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa n'ebyamusobako ng'omuntu oba oli awo abimusaasire. Kakati era mu Parliament omwo Leader of Opposition Joel Ssenyonyi naye the late General Moses Ali omugenzi General Moses Ali era egimu ku mirimu gy'amwogeddeko Joel Ssenyonyi agambye nti General Moses Ali ye abadde agwa ku kibiina kya NRM so nga ate ye nga Joel Ssenyonyi agwa mu kibiina kya NUP, naye abadde amuwa ekitiibwa eky'amaanyi newankubadde nga bava mu bibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo. Ekyo nno kibeera kitegeeza nti wabaddewo okweyisa obulungi oba okwekwata obulungi abantu okubeera nga musobola okwawula endowooza oba okwawukana mu ndowooza ez'ebyobufuzi naye ne musigala nga mukyali bakyapiri oba ne musigala nga mukyessaamu ekitiibwa mu mbeera oba obufu obufaanaganako bwe butyo. So Joel Ssenyonyi ebyo bye bimu ku ebyo ebigambo byayogedde. Katusooke tubiwulire ate tudde tweyongereyo. General Moses Ali belonged to a generation of leaders that witnessed and indeed participated in some of the most defining moments in Uganda's history. Through periods of political transition, conflict, reconstruction, and nation building. His longevity in public service also meant that he mentored and worked alongside several generations of leaders. Many members of this house today have differed with him politically, but they undoubtedly learned valuable lessons from his experience, his institutional memory, and understanding of the evolution of our nation. That wealth of experience deserves acknowledgement and respect. Public service is one of the noblest callings. It demands sacrifice, resilience, and commitment. The late Moses Ali answered that call for much of his life, and for that he deserves our respect and gratitude. He belonged to the NRM, and I belong to the National Unity Platform, NUP. But I respected him, even though we differed politically. I didn't even agree with the idea of him running for office again, yet he was unwell and needed to take a break. But I still give him his flowers for the service that he rendered this nation over the years. Right Honorable Speaker and colleagues, his passing, however, also invites us to reflect on an important national conversation. Death reminds all of us that beyond our different political parties, ideologies, and contests, we are all temporary custodians of public office. None of us is a permanent fixture in this world, and no position or status we hold is everlasting. So while we hold office, may we cause positive impact. May we be diligent leaders. Let us respect the rule of law and the people of Uganda whom we serve. As we mourn the late General Moses Ali,
May this occasion renew our collective commitment to selfless leadership, accountable governance, and service above self. Let us strive to leave behind institutions that are stronger than we found them, and a country that is better because we had the privilege to serve. We welcome the Commander-in-Chief of the Armed Forces who joined us earlier for this tribute session. I would like to urge him to prevail over the various security entities to observe the law and respect the law as they do their work. The 1995 Constitution is a brainchild of the NRM government. We need to respect that Constitution. General Moses Ali was a believer in the rule of law, and that's why he gave up armed rebellion and then served in our national army. Anyone, whether a leader or an ordinary citizen, can be suspected by the state to have committed any offense, but they ought to be apprehended as the law stipulates, detained in a gazetted detention facility, and produced in court within 48 hours. Lately, Right Honorable Speaker and colleagues, people are abducted, taken for days, weeks, and even months. Sometimes they are tortured, their family does not know their whereabouts, and they are not produced in court. This is not right, and we must collectively condemn it. On behalf of the opposition, I extend our deepest condolences to the family of the late Right Honorable General Moses Ali, the people of Adjumani, the Muslim faith which he professed, the Nubian community which he loved dearly, his friends and colleagues, and all Ugandans who mourn his passing. May they find comfort in the years he dedicated to serving this our country. May God grant General Moses Ali eternal rest and comfort his family in this very trying time. For God and my country. Ebivudde mwakulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Joel Ssenyonyi asobodde n'okubeera ng'akozesa omukisa ogwo okujjukiza pulezidenti w'eggwanga lino abadde omugenyi omukulu mu palamenti oba omugenyi omukulu mu kkungubagano okuba eriisa evannyuma ku General Moses Ali nti ebitongole by'ebyokwerinda bisse ekitiibwa mu mateeka kye gagamba naddala nga biteekesa operations zaabyo mu nkola. So thank you so much. Embeera n'enteekateeka bwetyo bwebadde ku palamenti katusabe ebigenda maaso tujja kubeera nga tujja tubibatuusaako wekumire bwekumizi ku Mukutu Viki exclusive mpaka olunaku lwe banaaziika olw'enkya General Moses Ali ku bijja by'abajjajjaabe. Kale eyo bwe tuvaayo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mu interview emu ne Mwami Mordecai Muliisa oba Mwami Mordecai Muliisa ng'amusoya ebibuuzo era nga naye abyanukula. According to this interview nasobodde okugjamuko ebintu ebimu era naawe ebyenjagala osooka okozesa amatuugo obyejjiremu bifo nga nze sinnabakuwa biki bye najje mu interview eno. Okusinziira ku Bobi Wine agamba nti tayayaana kutuula mu ntebe ya ggwanga kubeera president. Ayayaana kulabanga obukulembeze obuli mu ntebe bukola ekituufu. Ye ne bwali batatudde mu ntebe y'obwa president, afadhali obukulembeze obuli babutudde mu ntebe y'obwa president bukola ekituufu era busse ekitiibwa mu mateeka kyegalagira ne kyegagamba. Agamba essaawa zino ye eyakwata ye nga eyavuganya Mwami Museveni yafuluma eggwanga taliiwo. Eyali badde ali mu ggwanga nga ye president tali mu ggwanga. Alex Waiswa Mfumbiro eyali badde omubaka ow'Ennakawa East taliiwo mu parliament ali mu kkomera. Honorable Muwanga Kivumbi amyuka president wa NUP mu Buganda region taliiwo yabuzibwawo ne gye buli kati tewali amanyi gy'ali. N'abantu abalala bangi Dr. Kano Kiza Besigye eyavuganyaako President Museveni
olwaleero taliiwo avunaanibwa gwa butujju I mean gwa kulya mu nsiru kwe taliiwo ali mu kkomera agamba yenga Kyagulanyi ebimuyaayaanya si kulaba bulabi just gwanga nga yatudde wali ye president wabula kulaba ng'amateeka gateekesebwa mu nkola ayina bwabuuziddwa ku ngeri gy'alabamu General Muhoozi Kainerugaba as CDF obanga ddala CDF alabika ng'omuntu omutwe ogukola obulungi Mwami Kyagulanyi akizinze n'akiwumba nze engeri gye sobola kukiwumba ebigambo byamwogeddeko bye bino Pavin nsaba ololinga akatambi ako okawa abatulaba n'abatuuliriza ebigambo bibi. I'm supposed to be in State House. I'm in exile. Alex Waiswa Mufumbiro is supposed to be in Parliament. He's in prison. Mwanga Chivumbi is supposed to be in Parliament. He had 10 people killed at his house. Now nobody knows where he is because he was abducted. And many others. So it's not about the position. It's about what we stand for. This is my last question. Talk about Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son. Whatever Muhoozi is doing, he thinks he's hurting us, but he's doing to his father and to his father's legacy and to himself. Because make no mistake, at the right time, at the time of reckoning, he's going to answer for all these crimes against humanity. Do you think he's got a mental problem? What's your conclusion about this man? Mordecai, do you believe in God? Yep, I do. Do you believe in prayer? Yes. God works in different ways. I've said it in the past that for all the pain that Museveni has caused to the people of Uganda, history has dealt him a blow through his son. Just imagine you were Museveni. You were smart enough to pretend and hide all your evil. And then, in your old days, when you think you're home and dry, that is what you have for a son. You've betrayed everybody in favor of your son, and that is the kind of son that you have. You think there's any worse punishment? I'm supposed to be in State House. I'm in a... Of course ebisoose nabinnyonnyodde si bye badde ogamba ntugende ku kiddako awo tuveewo ulira bali bagamba naye Vicky oli mutiitiizi abamu tetubitegedde kale eyeweza omumba gwe bazikuba. Mwami Kyagulanyi abuuziddwa okwogera ku neeyisa eya CDF General Muhoozi Kainerugaba. In fact Mordecai Mulisa akijjeeyo ng'amubuuza nti olowooza CDF mentally ali okay? Obwongo bwe buli bulungi? Kye kibuuzo Mordecai kyabuuzizza Bobi Wine. Then Bobi Wine n'addamu ng'amugamba nti okubeera nga gwe Museveni eyali akola ebikyamu naye ng'obikola mu magezi era nga obikola obikwekerera, Mukama najja kuba omuggo n'akuwa omutabani omwana afaanana ng'oyo. Olowooza ekyo si kibonerezo? In fact Bobi Wine asoose kubuuza Mordecai nti okkiririza mu Katonda era okkiririza mu ssaala? Do you believe in prayers? Mordecai Mulisa n'amuddamu n'amugamba yes of course I do. Nti kituufu nzikiririza mu ssaala nti zikola. Then Mwami Kyagulanyi kwe kumuteerako n'amutuninga n'amwongeza n'amugamba nti gwe singa gwe Museveni eyakola ebikolobero byo eyakola ebintu byo byonna naye ng'okavalinga tracks z'ebyo ebikyamu by'okoze, naye oluvannyuma Mukama n'ajja akuwa omutabani mu myaka gyo egy'obukulu gy'otuuliddeko awo bw'oti, ng'olaba omutabani Katonda gwe yakuwa ebyo byakola. Olowooza Katonda abatazeemu essaala z'abali? Pavino yagala nkinyonyole nti okusingako awo takitegedde? Ekirungi naawe owuunye. So atakitegedde kyennyonnyolera okusingako awo nga teweetaddeemu kamera. Kuba nze ndi mu kamera munnange sosobola kunnyonnyola oli kyatayogedde
era ne byennyonnyodde byebyo mwami Kyagulanyi byakoze eki byayogedde ka disclaimer nkateekako obulamu bw'ensi buuma. So briefly mwami Kyagulanyi abadde nga ategeeza nti Pavini ndeka kankugireko wano wama mwami Kyagulanyi abadde nga ategeeza nti mwami Museveni okuba nti alina omutabani nga General Muhoozi already ekyo kikolimo. That is the interpretation ey'ebigambo bya mwami Kyagulanyi. Era n'agamba nti tewaliwo muggo mulala Katonda gw'abakubye gusinga ogwo. Mu buli ngeri buli muzadde yandyagadde omwana amusaamu era amuweesa ekitiibwa. But bw'obeera nga oyina omutabani ng'oyo already Katonda abeera nga yanukudde essala zaabo oba abeera nga addidde ensobi zo ez'emabega n'azikusasulira mu mwana oyo. That is the meaning ey'ebigambo bya mwami Kyagulanyi, and therefore sigenda kwongerako kigambo kyange. Mu bufu obwo bwe bumu mwami Kyagulanyi yawandiise ku kibanja kye ekya X Pavino ojja kumpa obubaka obwo nga bwe yabuwandiise. Mu kiwandiiko ekyo mwami Kyagulanyi yagambye nti tufunye amawulire agalaga nti Honorable Muwanga Kivumbi yatokyalingibwa yawa okutokyalingayizi yatulugunyiziddwa ebyensusse ebitagambika era n'atulugunyizibwa kumpi kutuuka kufa. Agamba bino byabadde Kasenyi SFC military barracks mu barracks ye Kasenyi ya SFC, era ng'agamba nti kakati ono gye bagenze maaso n'okubeera nga bamukweka Honorable Muwanga Kivumbi okuva eri public. N'agamba nti ekimukwekesezza ye Kasenyi kwe kubeera nti ali kufuna bujjanjabi okusobola okuba nti bw'amala okufuna obujjanjabi basobola okumuleeta ne bamussa mu public. Agambye nti report zino zigenda maaso n'okuba nga zitambula oba amawulire gano gagenda maaso n'okubeera nga gakola ki nga gatambula ng'era abangi ku bo naye yeetwaliddemu bwe bazze bayita mu bintu ebifaanaganako nga bwe biti nga bagudde mu mikono gy'abasajja n'abakyala abali mu regimu eno, era nga bulijjo esooka n'ekukweka okuva eri public ng'ebiwundu bye bakutuusizzaako mu kutulugunya bwe bikala mu ngeri y'okubuza obujulizi obw'okutulugunya. Yes, by the time we bakuteera mu kooti oba we bakuteera mu public nti bakusudde nga eyali badde ajja afeenyereketa ebiwundu ebyo tokyakola ki tokyabirina. Era bw'atyo n'agamba nti regimu eno oba omugigi guno mu ggwanga lyattu Uganda guzzenga guteekawo diversion is what mu Luganda okubuzaabuza. Guzzenga guteekawo okubuzaabuza okwenjawulo. Kakati ennaku ziweredde ddala 10 okuviira ddala deputy president oba amyuka president mu Buganda wa NUP abuzibwawo era nga oba awambibwa because akozesezza kigambo abduction okuva lwe yawambibwa mu misana ttuku. Bamuwamba misana ttuku era okuva ku olwo mpaka ne gye buli kati talina wantu wonna we yali azzeemu kuba nti alabika. Era n'agamba nti poliisi kegabeera amagye tewali muntu n'omu asobola kubuulira oba kunnyonnyola ku kubulawo kwa Honorable Muwanga Kivumbi. Era wansi mwami Kyagulanyi awunzise agamba nti oba ng'abuuza ludda wa Muwanga Kivumbi gyali, where is Honorable Muwanga Kivumbi as of now, mukyo nti abalina Honorable Muwanga Kivumbi bamutulugunya to an extent nti yatuuka n'okwagala bamutulugunya okutuuka okumutta, kwagala kumpi kwagala kumutta. Kati bwe baalaba nti bamukubye ayebyeyebye olwo lulimi olutuufu Oluganda, ne bamukwata mbu ne bamutwala e Kasenyi mu SFC military barracks, then nga bamututte kumuwa treatment oba kumujjanjaba. Eyo ekyo bakikola ku bo abatulugunyiziddwa ne mwami Kyagulanyi kennyini. Agamba ali omu ku abo be baali bakikozeeko ne bamutokyalinga oba ne bamutulugunya, oluvannyuma ne bamutwala ne bamukweka eri public nga bamujjanjaba asobole okubeera nga
abikka oba aweweeza ku biwundu bino ebiraga nti yatulugunyiziddwa. Jjukira okutulugunya okumu kusobola okubeera physical, okutulugunya okulala kusobola okuba nga tekuli physical nga tosobola kulaba. For example, omusajja singa akwata entula n'aziteekako ejjinja, tolina bw'ogenda kujja kweyambulira public nti bannange omusajja yakutte entula n'aziteekako amayinja ga minzaani. Ekyo tekiri physical. Naye singa bakkuba emimwa ne giyiika, oluba ne lulabika nti lwakubiddwamu ebikonde, emimwa gyayabisa, amaaso gazimbye, ebyo biwundu biri physical, omuntu asobola okulaba nti watulugunyiziddwa ebyensuso. Now, Mwami Kyagulanyi is saying nti abaakwata mwami oba abaawamba Honorable Mwanga Kivumbi baamukwata ne bamutulugunya to an extent nti yali anaatera okufa, kwe kumuddusa mu SFC military barracks. Mbu bino bigambo bya His Excellency Kyagulanyi. Nakola ki? Gyafunira obujjanjabi, then eyo biwundu ndooza binaakala lwe basuubira okumukola ki? Okumusuula eri public egende maaso n'okuba nti emulaba nga atatulugunyiziddwa. Naye nga alina actual sense omusajja abeera atulugunyiziddwa, era n'agamba nti ebitongole nga poliisi n'amagye as of now bibuzaabuza, tewali nabo asobola kuvaayo kutegeeza watuufuwa Honorable Mwanga Kivumbi waali, oba teri asobola kukubuulira mayitire ga Honorable Mwanga Kivumbi. Era ebigambo bino Mwami Kyagulanyi abikozesezza ng'ayita ku mutimbagano oba ng'ayita ku kibanja kyekyo ekya X. So katusabe abalina Honorable Mwanga Kivumbi essaawa 48 zaggwako ddo, omusajja mumulelizinge mumuwe bail, then mu bufu bwe bifaanaganako bwe buti. Era amakya g'olunaku olwaleero David Lewis Lubongoya, Secretary General wa NUP, akedde kubeera ng'ate ne bannamateeka abalala Pavinant era y'ebintu ebyo nga bagenda mu kkooti enkulu okuteekawo kye bayita habeas corpus. Ekyo ekiwandiiko kkooti kyewandiika nga kikaka ebitongole by'ebyokwerinda ne gavumenti mu buwaze ereete omuntu nga mulamu oba nga mufu. Ekyo kye bayita habeas corpus. Kakati tiimu eyo eya Honorable Mwanga Kivumbi emaze okugenda ku High Court, era ndabyeko wano David Lewis Lubongoya ng'awandiise n'agamba nti olwaleero ku makya basobodde okugenda okuteekayo habeas corpus yaabwe application eyo ku nsonga za Honorable Mwanga Kivumbi, era nga police muno nayo mwe bagiteereddemu esobole okubeera nga etwala obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti ekomya. Poliisi yo bagyadimitinze nti ye yastopinga emmotoka eyalimu Honorable Mwanga Kivumbi ku checkpoint mu Mpigi. Kitegeeza poliisi nayo bagisportinze. Poliisi nga poliisi yaliwo ku lunaku Honorable Mwanga Kivumbi lwabuzibwawo balwatwalibwa nti ye yateekawo road block nga poliisi bwe yateekawo road block neeyimiriza emmotoka omwalimu Honorable Mwanga Kivumbi ku checkpoint gye yakola Mpigi. Era paka nakati poliisi ya witnessinga oba yaliwo nga Honorable Mwanga Kivumbi awambibwa, naye nga bo be baaviirako Honorable Mwanga Kivumbi okubeera nti akola ki? Nti ayimirizibwa, abatali mu mateeka kumutwala ne bamutwala. They also indicated that he is not in a police custody. Era poliisi omusango gwe bagivunaana wano nti yagamba n'okugamba nti Honorable Mwanga Kivumbi bo bennyini gwe bastopinga mu checkpoint zaabwe nti ate si be bamulina mu ki? Mu kaduukulu kaabwe konna. After 11 days nga wayiseewo ennaku 11, well, the judge promised to deliver the habeas corpus ruling by tomorrow. Era omulamuzi asazeewo olw'enkya lwagenda okuwa ensala ye ku ngeri ya ekiragiro kino ekikaka okuleeta omuntu nga mulamu oba nga mufu, rejecting their request for a further adjournment. Then ebyo bye bimu ku ebyo ebibadde mu kiwandiiko ekyo. Kakati awo olaba bakumaakingidde Pavino ojja kusaba ongaziirizeeko ekiwandiiko ekyo nsobole okukisomera abantu. That whereas it is true that the applicant's motor vehicle was stopped at a police checkpoint, he was not arrested, abducted or detained by the Uganda Police Force. The deponent has not identified the alleged police officers or produced
any evidence linking the Uganda Police Force to the alleged acts. Nti neja buli kati police tevangayo kuba nti ewa mawulire gonna kuki kukukwatibwa kwa Honorable Muwanga Kivumbi yadde okubabuulira nti oba ali mu kaduukulu kaayo naye ng'ate poliisi yeenyigira mu kuyimiriza emmotoka ya Honorable Muwanga Kivumbi ng'etaddewo checkpoint eyo. Era Honorable Muwanga Kivumbi yadde bali baateekawo checkpoint naye ate poliisi si ye yamukwata oba si ye yamuwamba oba si ye yamuggalira mu buduukulu bwayo. Ahakirira wansi wala we bamakinze tugenderaawo. That I know that inquiries have been made through the relevant police unit C and station Z, and the date there is no record indicating that the applicant is in the custody of the Uganda Police Forces. Inewankubadde bino byonna weebiri okwebuuzibwako okwenjawulo kugenze maaso n'okuba nti kukolebwa naye poliisi polices ez'enjawulo ze batuukiridde okuva ku lunaku olwo tebalina kikwatagana ku Honorable Muwanga Kivumbi yadde okuba nti oba oli awo ali mu kaduukulu kaabwe. That I have been advised by the lawyer from the Attorney General's chambers, whose advice I believe to be true, that a writ of habeas corpus is a remedy available only where there is credible evidence that a person is being unlawfully detained by the respondent. In the absence of such evidence, the application against the Inspector General of Police cannot be stand. That I swear, this affidavit in reply to and in opposition that the application and pray that the application against the Inspector General of the police be dismissed with courtesy. Kakati mubimu ku ebyo omulamuzi byagenze maaso n'okubeera nga ate oba oli awo asongako alaze nti wateekeddwa okubaawo obujulizi obulaga nga temunnaba kuluma oba ku involvinga IGP Inspector General of Police mu nsonga zino mulina okukakasa nti omuntu oyo yakwatibwa nga ab'ebyokwerinda tebakola ki tebaliiwo. Therefore tujja kuba tujja twongere ensonga za Honorable Muwanga Kivumbi okuzittanya ndoozi olunaku olw'enkya kkooti ki kyenaasalawo either habeas corpus eteekisebwa mu nkola bakake gavumenti n'ebitongole byayo ebyokwerinda bireete Kivumbi Muwanga nga mulamu oba nga mufu. Mu bufu obufaanaganako bwe butyo, Engineer Stephen Kaweesa agenze maaso n'okuba nti aluma ogw'ewansi n'ogw'ewangulu ng'afa ki afa kuwangula kifo ky'obwa LC1 chairperson Katooke. Omusajja ono nakinigu kuba kukiniguka nakyacyanca kukiniguka kuba kuwaganyalamu nagagira akadoti gira sokozeeyo mpa vidiyo eyo pulira sobola kigumiikiriza kwogera ng'omukulu tannayogera wali ng'akinigira gira what are you kadodi where are you abadde tazinira kadodi awo pavini gira guoba otandikirawo wennyini nga tannaba nakwogera. Kale mpanga bw'olabye akatambi ako Sabula omulabye Commander 001 yakuba nsako tuwa ebigambo bye sigira nenjira omusajja nga tannagira gira ebigambo byagire nga fesu nagira. Lwaki nakyusiza ekibiina eno y'ensonga Uganda yonna ndowooza tewannabeerawo ayiwa mu kibiina kya NUP nga komanda lwa nsonga ensi tesiima. Tewannabeerawo ateeka ssente mu kibiina kya NUP kusinga komanda. Ebyokulabirako mbirina. Kiri kizimbe kyange kye mulengera wali kyagenda mu 2021. Waliwe bazimbye ekizimbe kya kalina, kizimbe kyagenze mu 2026. Eri kalina gy'olaba bamanerenda kati be bagivunaanyizibwako n'amaduuka gali. Ezo na sente zagenda mu NUP ndi mabanja eyali billion emu ne millions 10 kati bagala billion zimeka byonna okubinziriza gwosobola okuddamu n'obeera mu kibiina ekikutuusiza mu mbeera bwetyo nga bakulaga tebakwagala
kati NRM banjagala bampadde kadi nze Furaga Beyala wa NRM nze Furaga Beyala bampadde kadi mu kibiina kya NRM era ye tiketi gyendiko saate kamyade 10 n'eki yenjawulo eriwo naye mu NUP nateekamu sente empitirivu mu 2021 tebampa kadi nateeka milioni 3 mwago 2026 bilioni 4.10 n'olukaaga lwe nawa Kyagulanyi n'avaayo n'agamba simuwanga milioni zange lukaaga ngamba ensinzibo bye ngenda okola ebimu ku ebyo bino entalo ze mbaddemu zibadde empitirivu ngenda kakasa nti ekyalo Katooke nkisoosowaza mu bbanga lino ery'emyaka 5 paka 2031 ngenda kakasa nti buli kyalo Munansana municipality kirimu obutebe kirimu tent kirimu amasefuliya kirimu ebikopo kirimu buli kimu n'emizindalo public address ngenda kakasa nti ekyalo kyange tewali muntu ajula mu buli mbeera yonna nze bya sente nedda ntunulira kye bayita omuntu mu buli mbeera yonna nze embeerawo sigenda kukyuka sikambuwala ndi kamu ne bompita ndi sentebe jangu nze setwalira waggulu nze ndi down to the earth mbeerawo mu mbeera zonna so nsaba mu mbeera yonna abantu bange banakatoka be bano bane mumbererewo and I'm very very sure my people are going to vote me. They are going to line behind me. It is going to be a very long line. From here like up to there. Why? I have been good to them. I've been there for them. I've been doing everything good. I've not given them hard time. So as a chairman, this is the time to appreciate what I've been doing for them. Don't miss any of the action. Mumbera yonna abantu you're sure they are going to vote for you, and they have to. And you know watukuba tuni yechiroto change kale newe tuligenda mugulu engineer Stephen Kawesa Commander 001 tetulikuerabira nekati ziri milioni olukaaga lwaki risiti walemo jise chuwalinga. How can you pay gentleman's agreement tekola bwetyo bwe kibanga kiri mu sente we don't deal like that. Ate wali ogamba ekizimbe kyange ate wali nze ebintu bya kizimbe kya engineer Stephen binsobedde bale munyambeko engineer Stephen Kawesa wabadde asonga wabaddewo ebizimbe bye kamera nga zibadde tebizitu bannamawulire nga twagala okulaga ebizimbe. How comes nti engineer Stephen Kawesa buli wabadde asonga ku kizimbe nga kamera teziraga kizimbe? How comes ne wasonze nti kalina iri bagizimba nga abantu batunulayo naye nga balinga abatala look labayo gyasonga mwe mulaba abantu batunulayo no ani atunudde kalina gye ani atandi agadde kumanya kizimbe kya engineer Stephen Kawesa we kiri amazima kweri awa mulabe oyo abakakasa awa mulaba we kizimba awo engineer Stephen Kawesa kale kyonna kye kiri bakwongera kadodi twongera amazina Commander 001 kiroto kyo kyakulabanga kakati ku buli LC buli muntu alina akatebe mu nyumba n'ekikopo ne sowani. Ekiroto kyakyuka ekyokulaba nti Parliament kyekiroto kye kati ekiroto kya engineer Stephen Kawesa abanyewere basebo kyakulaba nti buli makamu Katooke gayina ekikopo esowani n'akatebe ate walina okubeerawo n'ekizindalo for public awareness. Ebiroto saa yonna bikyuka banyabo ne basebo twabagamba kyusa ebiroto bw'oloota okuvuga kibima ng'olaba kibima tekituuka vuga vitiizi tofa ku Katikkiro bigambo byayogerera ka vitiizi mbungatto kyusa ekirooto perfect timing. Ekirala NRM kadi bamuwadde ya bwerere NUP yali amuguza kadi kati nga lwaki omusajja abatagenda kuyitamu kadi yali engule teyayitamu kadi ey'obwerere olowooza taayitemu
agenza okwebaza NRM ate abadde yebaziza Piero naye mukama teekayo wali ng'asunda gwe. What are you Pavini? Yes, yoyo engineer nasabula nachakala agambye yesi musajja mukambwe tebankube chupa abantu bekatoko manyi bali ku luyinja bakambwe. Kale mfunye kusanyu olunaku olwaleero. Zala Luyirika ebintu abikoze bannamachindye abawadde bursaries bambi oluvannyuma lwa okubasakira. Ntera yakatambya akera muzikirize nkabalekereyo olw'obudde katuwe. Zala Luyirika, thank you so much olobingidde abantu. Ekyo kye tugamba bw'ofuna position lobinga abantu basakire ate bw'obasakira tobalangira. Kitegedde Injinia Kaweesa labira ku bakyala nga bano tebalangira abantu baba abaana abawadde. St. Lawrence University mwadde bursaries 10, waliwo bursaries mwadde bursaries 310. Anyway, teeka yakatambi tubiwulire abayina omukisa guno mu grabbing. Bannamachindye West era kugimu ku mirimu munange gye mwantuma naddala kuba njagala nnyo okulaba nga abaana basoma. University of World Mission Frontier esangibwa mu Kampala wano. Etuwaddeyo bursaries 20 full bursary. Era nga banange mwena ngenda kubawa enamba ya secretary wange mukwatagane naye mukole application nze mbawe recommendation mugende banaye abaana mwenna mugende musome bachelor's degree, diploma, masters in university. Mwe tuwaddeyo bursaries 20. Then University of St. Lawrence University eno yo ninayo abaana 14 benawa nga ndi speaker. Era bambi abantu balombe bazanyo era bazzemu ne bampa omukisa ne bampayo bursary endala 10. Kati mbeegayiride mikwano gyange balina masters, balina bachelor's program, balina humanities, balina diplomas, balina in-service programs ne certificates. Mbeegayiride nnyo mikwano gyange abalungi bambi mujje era St. Lawrence eno tetukoze bubi kubanga abaana abo bonna basoma bulungi. Ziri bursaries 10 nabo njagala mukwatagane nabo tukulabe. Then University of St. Peter's University eno nayo esangibwa Ndejje mu Luweero district nayo yatuwadde bursary 3 full bursaries. So naye neno ekyenjawulo ekigiriko erina certificate mu nursing and midwifery, erina diploma in nursing and midwife, erina diploma in pharmacy, erina diploma in clinical medicine, erina bachelor of nursing in science and in service program, erina diplomas, bachelor's degree ne certificates. So mikwano gyange abalungi eno St. Peter's nayo yampadde bursary 30. Mbeegayiridde nnyo mujje musabe mbawe recommendation mugende musome. Kyekyo ekiriwo nga wenna bagambye nti tugenda kukola mu byensoma mu Makindye kyekyo. Then basentebe ba else aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwa Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C, abasajja n'abakazi ab'ennyoma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi 3 zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe anti obulamu bugagga. Okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 0764 61 67. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka,
tuzimba amayumba tuddaabiriza amayumba renovation tugikola tusima amazzi fe abakibira construction company limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne kibanja mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum warahmatullahi. Amanya gange yenze Nyondo Rosette, amanya ze Nyondo Whitney, gankola ne Nyondo Gleam, tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport, nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural, naye n'abagala okukola mu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower. N'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna ono si mulala Haji Najibu basajja baka ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weeziri edduwa ku ndwadde edduwa ezikuuma ekintu kyo edduwa ezikuba abalabe edduwa ezikuba abalogo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga